abantu beewadde obuyinza obutali bwabwe, abantu beewadde obuvunaanyizibwa obutabaweebwa ssemateeka wadde omulonzi. Abantu batandise okuzannya ebifo ebitali byabwe ne bajjawo nga Honorable Mabiki ate looya waffe wano ate Secretary General kyagambye nti wavuddewo kye tuyita separation of powers, okulaba nti buli muntu akola omulimu ogwamukola ki ogwamutumwa wansi wa ssemateeka. Embeera eyo kyereese bwe busibira mu ggwa bwe butujju eri bannayuganda ate amateeka okukuuma obuki obutiribiri. Era ate bwekituuse ku bannabyabufuzi abalowoozebwa nti boogerera bawa eddoboozi abantu n'abalowoozebwa nti mu kiseera ekyomumaaso nga Uganda esomoka tusobole ffenna okufuna eggwanga erigudde akaleka, batandise okugenda nga bakwatibwa nga balondebwa. Ffe tetulowooza nti abamu babakwata olw'okuba babatya balowooza nti mu maaso bandi bakuba bbusu. Temwerayiikiriramu abakwata, twagala kubagamba tubeere n'eggwanga nga buli omu alikola ki alijyamu. Nammwe bwe bakwata tujja kwogerera wamu, tujja kuyimuka, tetujja kusirika, era bino biteekwa okukola ki okukomezebwa. Wetusabidde President ensi tekulaba abantu balowooza oba toyagala bwagazi kweyingira mu bino, oba wadduse buddusi n'obyekweka, oba wamuzeewo mu ngeri etategeerekese. Ddamu obeere in charge, ddamu ekigambo ky'Oluganda, ddamu obeere ng'oli mu mitambo gyaki gya ggwanga. Paalamenti bw'oluddewo nnyo, twebuuza bamemba ba paalamenti abava mu constituencies zaffe, lwaki temunnaleeta motion egamba tuteekewo akakiiko akatunula mu nsonga zino akakwata ku bamenyi b'amateeka n'abatujju n'abo abeewadde obuyinza obutali buki bwabwe. Paalamenti ssekinomu obukiiko sipiika na yonna eyawamu. Tetwagala ffe kulowooza ng'aba-DF nti paalamenti kati yafuuse ekimu ku kikono ekyabo abalina okutulugunya bannayuganda, nti paalamenti yafuuse ekimu ku kikono ekyabo abaagala okuwamba obuyinza bwa bannayuganda. Era tuwa omukisa mwenna bannayuganda, buli omu mu kiti kye, namwe abamediya abaagala okulaba ku nsi eno ng'ekulemberwa ku bateeketeeke, tweyambisa omukisa gw'okulonda kw'ebyalo kuno okutandika omusingi ssebasingi ogunaatuyamba okukola bino wammanga. Ekisooka ogunaatuyamba okulaba nti eggwanga liddamu okwogeraganya, tuzimbe consensus oba okukaanya okupya, okukola national dialogue buli kyalo nga buli omu kyabukujja n'okulaba nga tuddiŋŋana tukita reconciliation. Ekyokubiri, tuyite mu kiseera kino tuyamba okusaba reforms nga ba citizens b'eggwanga lino ze twetaaga, ate n'okulaba nga tufuna transition, so okusikira twendaba okugenda mu maaso oba okusikiza abakulembeze ng'enkola bwe yagadde okufuuka. Era mukisa okulaba nti tufuna LCs enteeketeeke ezinasobola okuyambamu ebyo ebyogeddwako wano bwesibidde manya abanamawulire n'ennimi zino ezava natural mujja kubivvuunula bulungi olw'obudde nti LC gye twagala yegenda okuba kooti yaffe, yegenda okutuwandiikira amabaluwa ge tutwala mu banka, yegenda okusalawo batufuna zirooni oba nedda, kwe kuddukanyizibwa emirimu ne government programs nga PDM miyoga twala tugende, bwe bigenda obubi tulyenenya ffekka. Ate era LC eyo mwebasinziira n'okubba obululu nga zino ezibaddewo bwe zibadde nnyingi nga zikola bwe zityo. LC ezo mwebasinzidde okutubbako ettaka n'okulaba nga basayiningisa abantu oluusi mbutamanya ng'omuntu bamugulirayo bugulizi ka sitiiki oba kakitoko, ye n'asayininga nga n'okubitegeera dama mugenda okwesanga ekyalo kyonna kiri mu kaaba bakikuba miggo kukola ki kugenda. Ebyo sijja kubyongerako kubanga binyonyoddwa buki bulungi. Yakamala okwewaana jjo nti yafuna mandate, era ne bagamba nti baalondebwa n'obululu bungi nnyo, nga n'obwabo abaali babaddirira opposition bwakka kumpi miliyoni 2. Bwe mukibanga bwekyo kituufu mwatuuse mutya okwerabira obuvunaanyizibwa bwammwe
abantu ne batuuka n'obbawambira mu kintu ky'obuvunaanyizibwa eggwanga likyabawadde. Kati tuwulira abantu boogera ku pressure groups nti ze zivuga, so ng'ate ffe tumanyi ekibiina ky'NRM kyekiri mu buyinza. Abantu bonna abaweebwa mandate nga n'abopposition mwe tuli tukole obuvunaanyizibwa ki bwaffe. Opposition gye baatuwa nga ye mandate tuleme girekera batali oba bikuusu bye tutategeera, ng'ate ne gavumenti bw'ebanga yalondebwa nga gavumenti ekole omulimu gwaki gwa gavumenti, NRM ekole omulimu gwayo. Ekyokubiri, ekyokuna era nga kikisembayo, tuzze wano okubategeeza nti ensonga y'okwogeraganya nga bannayuganda, nga institutions, ng'ebibiina by'obufuzi, ng'abantu abalina endowooza ezaawukanako naye nga tuli baana bandeemu, baana ba Uganda, tuteekwa buteekwa. Eno yebadde ensonga ya DF, yafuuka ensonga kuba tumanyi nti mu bbanga lino erya transition nkulu nnyo okuzza eggwanga, okuddamu okuzimba eggwanga erigudde akaleka. Ensonga y'okwogeraganya, ensonga y'enkyukakyuka ezannamaddala, n'ensonga y'okulaba tufuna akalulu akaddako nga ka mirembe si ka kivuyago nga kino. Y'ensonga lwaki nga DF tuddamu okubajjukiza nti ensonga ze twatwala olw'ekivuyago ekyali mu kulonda okuwedde mu ssemateeka, kooti ya ssemateeka nga 7 ku Lwokubiri, ffenna ensi eggweeyo kubanga ekkooti zino z'abantu. Tuwulirize ensonga DF omwenda ze yatwala ezaalimu ekivuyaga bululu eziyinza otuzza mu dduka n'ekitema nsingo. Twagala okubategeeza nti ku Lwokubiri ffenna tuggweeyo. Ali ku leediyo gyewulirize olabe ekyo kye bayita obuteeketeeke, si kulwana kutemagana oba kuvumagana, wabula okulaba nga tuleeta ensonga tuzoogereko tutereeze eggwanga lyaffe. Weewaawo Omukama wange.